ffe tulabirira ababaka 550 n'abakozi abasukka 8 mu parliament. Twegattibwako Saba Minisita, twegattibwako Minisita w'ebyensimbi, twegattibwako ne basipiika ababiri yebayita commission. Ekyokubeera commission leader of opposition mu parliament, ekyokubeera commissioner mukirabanga mulimo gwannaggwano, kubanga commission erabirira ekitongole ekyokubiri mu bukulu mu ggwanga ekikukola amateeka. I'd like to welcome you, my friends, with whom we do an honest duty to take care of our obligation in Parliament. I know you've been going through a rough time. I want to appreciate you for your resilience. I want to appreciate you for your understanding. I want to thank you for remaining firm as the leaders you are. Thank you. I'll ask one of you, Esther, to speak in a minute and greet the people of Masaka on behalf of the rest of you, and then take leave. You. Esther ava Zombo naye bw'ayogera Oluganda n'engeragera ojja kulwogerera wano. Mpuga hoye, Mpuga hoye. Ne oluyimba kaddemu, oluyimba. Honorable, I want to take this opportunity to thank you for this day. Webale nnyo otwanirize Masaka. Nze ndi mwana w'Ezumbo, Northern Uganda. Leero ndi wane Masaka kuba tuzze okubeererawo mukwano gwaffe nnyo, ate taata waffe, siniya waffe. Mpuga kyayogera mu Parliament kiba kyekyo. Kati bw'abagamba nti teyabba, byebyo byennyini bye bituleetera obuzibu, kubanga abakulu baffe tubayisizaamu amaaso. Empuga weebale nnyo otulabirira, otuyigiriza n'okubeera ekyokulabirako. Thank you so much, Honorable Mpuga. Thank you. Introduce yourself. Tweyanziza nnyo bannange abakulembeze b'eddiini n'ab'ebitiibwa mwenna abali wano. Amannya gange nga we baayogedde dda, nze Akampulira Prosi Mbabazi. Ndi woman MP w'abantu ab'e Rubanda District. Ekigezi nenga Oluganda ndumanyidde ddala ate nduwulirira ddala. Bannange munzikirize mbeebaze olw'omukulembeze omulungi Mathias Mpuuga. Bannange nze ndi mu kisanja kyange kyakubiri bwe twatuuka mu Palamenti ne tusanga abasajja, nze natuula ne Honorable Mpuuga ku kakiiko ka Ligo, ne tulaba abasajja abalina amagezi, ne tulaba ba Honorable Sseggona. Bannange ne tubeegomba. Mwemaani okutta omuntu wammwe mu myaka 3 nga tannakula, mwabaki naye? Waliwo eyambuuziza gabadde ewaffe omuntu n'ambuuza temukitwala bubi, naye yambuuziza n'agamba Abaganda baabaki, ajja gwe batta, nga ffe tusonga mbere. Bannange ngenda kwogerako ekigambo kimu. Nze nali mu Palamenti ewedde nga tuyina leader of opposition omukyala baamuyitanga Winnie Kiiza, buli omu yamumanya. Winnie Kiiza era aba opposition bwe balaba nga atutumuse nga buli omu alaba Iron Lady ne bakuba ku mutwe, ne batuleetera omulala. Nali mpita mu corridor za Palamenti, minisita omu n'agamba
bannange nze kati nsobola okwebaka kubanga omukazi oyo yali mukambwe ennyo ono gwe baatuleetedde akiri tuneebakako tufuna mpuuga ng'ekintu akitandisa tukumyeko omuliro ne bagamba ku mpuuga yabbye ffe twali tutya n'okutunulira ku mpuuga nga ze oluzungu olwo lwe yayogeranga lwabanga lungi nnyo my friend ng'olina okusooka okunoonya dictionary kyoba olaba abalumu balwebuuza naye ffe tukibalekedde bulajja gwe mukuba ku mutwe bulajja gwe mukuba ku mutwe nga ffe tugenda mukama abankuumire. Abantu b'e Masaka mwenna tusooke tukubire Katonda engalo ez'amaanyi. Nze mundikirize ndogera Olusoga nva Busoga ate ndidi wano e Masaka we mwasooka koba nti Abasoga tutegeerera ku myaka 45 aye olwaleero nijye kubakobera amazima meerere mbaire mu NRM akaseera kawanvu aye ng'ekibiina kye NRM omuntu gwe kisinga kutya ne Mathias Mpuuga oyo nga niyo mba mu meeting omuntu gwe mweraliikirira oyo okwogera Oluzungu ayogera otukyalaani okwogera ebintu ayogera ya tiisa palamenti yona yona yakangana. Abantu ab'e Masaka ndikwenda kubakobera ati muve okwo ku Mathias Mpuuga olwaleero bagiire bayogera ebintu Mpuuga yayiba Mpuuga yabba ebajeti ndala eyo neyagabira basipiika motoka nemwabonenena buli yayali sipiika nga n'okuli ni president wange President Museveni yena yafuna emotoka okwo ku bajeti ndala eyo. Ku bajeti ndala eyo neyagabira abantu bonabona ba Prime Minister bani ex gratia bonabona bafuna era bajeti eyo nije bakozesa okugabira buli muntu akasiimo abayire mu gavumenti. Edward Kiwanuka Sky Sekandi eyali Vice President aviira kumpi wano abasinga mwena mu mwidi bamuwa akasiimo bonabona Prime Minister afuna akasiimo. Imwe ab'e Masaka nga tuli mu multiparty weba wa Mpuuga milioni 5 nga bale batwalira obumbi n'obumbi n'ekisinga bubi ante abaloga mwana fitina ku muntu yaba otufitina ya Busoga ate nga muli Baganda nimwe omutwegeresa ekyokukola mwabaki ab'e Masaka tujja kwira wano twongere okwogera twongere okubakolera amazima aye kyendidi ekiruma abantu bafuutu soldier Luzungu lwa Mpuuga tweyanziza ino Mukama abawa omukisa Solomon Serwanyi n'amayina gange member wa parliament owa Bukoli Central Mpuuga yongera okwogera Oluzungu kibalume kibabye omutwe bagwewo ojja kusigala ng'owangula mu linnya lya Katonda.